Kwanza ku CBS FM official channel yaffe go wena atwagala osobola okutusanga ku Facebook, Instagram ne YouTube yaffe. Kindly subscribe. Buli go wena go ulira onyumira ba Maiden Galz onyumira CBS FM UG osobola okutusanga ku channel zaffe zonna. Just subscribe or commenting buli ekikunyumidde. Mu studio lunaku lwaleero siri munze kandi kyana kiwundi ne kyana kiwala ettala lye Kampala kitiribita kigonda Bannange obangi bulalamuko amanya MC Shitah kuno the mic ettala lye Kampala bannange atagambwako ate wafuna omusajja nense inenge ije kunyumira noza mundaba zeyaze nakanya kunyira bunyirizi talimbi yes I love my husband imagine wana jali akutumidde nengo olunaku olwaleero abavubuka baffe tuzatera okukola ki okubasabula tera okukola ki okubawa updates kiki ekigenda mu maaso mu entertainment kiki ekigenda mu maaso mu fashion kiki ekigenda mu maaso okitegeera mu bulamu bwa bulijjo naye nga Shitah olwaleero omulamu agwaffe gugamba nti osobola okulekawo omulimu lw'omwagalwa. Why not? Why not? On my side, I'm not supporting it. Era mwala ali eyo nogamba nze ngenda kuleka omulimu lwa musajja mukwano nkusekeredde bano batabani bafala balina engeri gye basobola okufeebya omusajja kasitagamba mukwano va ku mulimu ojje wangi mpulira obeera mukwano esegenda kunyiga omusajja ajja kugamba tekitegeera agenda kwongera n'akamanyiro obanga abadde akamanyo kadde mu 3 kagenda kulinya paka ku 10 nti lwansonga goba teweerowooleza omusajja yakusanga ku mulimu lwaki abeera kuwa amagezi g'okuva ku mulimu otule wakati niko kulangiriza kameeza okimanyi nti abasajja omanyi kati mmwe abayina ku basajja okimanyi nti n'abasajja bakama baffe bamwe okimanyi nti abasajja omusajja wakulondeddeyo mu banja omusajja buli wakusasula ewammwe kitegeeza afuuse mukama wawo kitegeeza obuvunaanyizibwa bazadde bo bwe babadde beetikka yakoze eki yatandise okubwetika era omusajja oyo waddemba okugamba nti ogenda kutuula ewaka oba togenda kukola ki batogenda tula waka naye ng'ensangi zino kyemmanyi tewaliyo omuntu atayagala patana atakola ki atakola naye nga baawo bw'aba asazeewo n'akulonda mu bangi n'agamba nti kati yo my wife gwe nonzeeyo kitegeeza mukamaawo era olina owuliriza kyakola ki kyagamba ebigambo bino wammanga Joy wabanga omusajja asazeewo kunjagala n'agamba Shitah va ku mulimu ojje wange tebigenda kukola kankubuulire wange wabanga onjagala n'omulimu gwange wansanga oba wansanga ndi munnamawulire mukwano gumiikiriza oshegeera ndeka ku mulimu gwange wenatuuke wakano tandika okunnangiriza kameeza njagala simanviira ate ntaliko okubira muganda wange kakati n'abasajja namwe abasajja omukazi bw'oba omuggyeko ekyokukola omukazi fuba okulaba ng'okola ki ng'omutuusako omutuusako kyakola kyayagala ate nga tokikoze kino kimulangidde si byakuddaawo nze nakusanga oli bubi ate nga omusanga akola n'omugamba mukwano bebi ebyokola bikola kibiwummule nga tegwe yamujja ku byakola okitegeera omusajja wenna ng'oli eyo ng'omanyi Shitah wansanga ku mulimu gwange ndi munnamawulire ndina okusabula mukwano obanga ongambe eva ku mulimu ataano buli wiiki wali mutaani wa Falaawo ataano buli wiiki wali eri nze saa kuva ku mulimu lwa musajja simu abagenda okulemesa abaana abadde ati nze wansanga ku mulimu gwange asobola okwekolera osobola ofuna ataano omanyi ekyo babadde ngafuna nati gweoyagala kulinnya okubukira etokota obanga osize okubira naye nga Shitah nze omusajja wange yona gyalaga ngenda naye kubanga nze batabani ba Falaawo tebeewummuza tayagala kuwummuza muzzukulu olaba omusajjawo bw'obanga osobola wonna waalaga kola ki genda naye kubanga tomanyi ejo ogenda omulekero kyobola abakazi ennaku zino bakaba abasajja Shitah bw'ofuna omusajja naga nti ngenda kuwasa gye tugenda nja kulabira tambula ogenda abasajja ennaku zino nga tebakyalabika omusajja tugeza agenze Dubai gyagenda okukolera olina amaka e Uganda ng'omwetukkako bwoti papapa anti tugenda omusajja mukwena ate abasajja b'ennaku ze tebakyaga abantu bababeerako buli dakiika if he decides nti baby tugenda fenna why not nze tugenda munange omusajja wange embeera naye watya ajja kukoowa ojja kulaba n'emize mutandisa omweronda nze omusajja wange watya munange bwe muleka n'agenda eyo n'afunayo omukazi omulala ate nze ngeno yandeka afunddemu abaana omusajja wange wonna ekyo nakyo kituufu waliwo ennaku zino simanyi I don't know why people are saying that word mbu tewali musajja womwe ennaku zino abantu basusse okyogera simanyi lwaki you go you work you send me money I'm in Uganda also working you go there you whether you go to Canada or where nayenga olwaleero wane musonyi wekyuba
ndaba kindi bubimuuko naye tulina okubasabula paka kuwulira bubi ojagenda okoleza obi waiting anange wengeno Uganda wenkolera naye nga Shitah nze omusajja wange nina okugayitawe kati Shitah ogamba mbu ate omusajja kati waliwo baneeno they are newlyweds bakewasa omusajja agambye nti ngenda kola ti nadava ku kyotujjukana omusajja agambye ngenda Dubai ngenda kola agambye nti Shitah wakitaffe tetugenda tukola ki netubeereeyo Shitah mugenda funa ddi obudde obuzaala mugenda funa ddi obudde obugaa nti katunyumire obulamu ate nga tosobola kubeerawo nga temukola wonsanga nga sikola n'opasa nongamba tugende Dubai mukwano tugenda naye wonsanga akola n'opasa nongamba va ku mulimo nze bebi wange simuta oba ki onawona ngamba tino tugende oba ngambye tino tugende waneno ze mubeera ku kidde abasajja muweera gapu bwoti kasita omutamu katono nnyo ayenda kitufu ayendereyo gyesalaba naye wanga nti bebi tugende wano okimanyi tina abasajja waliwo yangambye nangamba tina abasajja benda naye abeerayo n'oliki abeerayo n'owa ku kido gwamanyi nti kati bannayenyenda ne mama abaana wange gyali akola ki atudde ewaka era mmwe abali eyo mbu side chick simaya satisfied simaya proud side chick mukwano bakulyako buli bakulyako buli gyefe bamaini gyetuli nyongera okubajjukiza katugume naye nga okimanyi tino maini nze maama w'abaana nze abeerawo buli kimu okitegeera gwe just bakukola ki they are just using you my dear nyongera kibajjukiza nze mukwano kankugambe obanga ogenda kumpasa onsanze nsabula lekansabule ekyo kyagenda manyira wati omuwe ekitiibwa nga toyagala kuwuliza byagamba omanyi omulimu guno obanga oyagala omuntu nyo omulimu gubaawo anti twogedde ku kiri nti if your man can satisfy you nga asobola okuwa buli kimu why not kati naawe omusajja aliyo ngowooza mbuuze mukazi wange ajja tuula ewaka mukwano bw'oba oyagala atuula ewaka of course you have to do everything for her omukyala akabiri tokalinda kumalayo mwezi mulamba kakole ki kamusibise okitegeera kubanga wamusanga kola ki ate mwe abasanga bawala babannammwe omuwala abali osanzaanyiya oyagala omufe byagala omutuuza ewaka tuvola ffe tukyalinza okuzaala kuba oluzaala bwoti Shitah mutabani wa Falawo ng'ali okatandika okulaba ebitege byataala balungi sinze mukwano mutani wa Falawo nja kuba situdde tosobola kuwukadya ate abakazi kambagamba baabawala abali eyo naddala mwabeekeza obufumbo omusajja akukaddiyo olaba we papa kubanga ajja kuba yakuzije ku mulimu otandise okukola akuzije ku mulimu otudde ewaka ayoka kunkumulema olukunkumulira abaana abaana mubakunkumule nga mwebalirira basooke betegekere gye balaga oba okitegeera ekintu ekyo osooka okole n'omusajja newagamba muno toddamu kukola olina zibaaka okategedde akantu ako paka kuwulira bubi working is good but we have to respect our husbands wamma boyfriend tojja kuva eryo ngambe nti va ku mulimu gwo okitegedde boyfriend goyina boyfriend yali tojja kuva eryo ngambe mukwano va ku mulimu gwo okitegedde ekintu ekyo naye if you're my husband nongamba nti baby kino ne kino of course nja kukondera kubanga nsasula husband boyfriend okitegera waliwo abagwa mu kiti kya boyfriend naye nga ayagala akole husband ki olujanja lwaki lwa husband ate nga oli kimanyi nti no ki boyfriend mbakuutira kintu kimu bawala ba Falaawo kambagambe ekintu kino omusajja abanga akwagala n'omulimu gwo kubanga kwe yakusanga wabanga si kwe yakusanga nagamba guveeko wabanga teyakusanga ku mulimu nakwanira gye yakusanga it's okay tula waka otokose ettooke naye gwe basanga mu ofiisi funa obudde bw'omulimu owulira ogambe essaawa bwe sinyina okuba nga nvudde ku mulimu nyina ogenda okukola ki okulabirira omwami tugendeko omulango w'amaka waffe tukole ki tukomewo mukulike omulango bwa bakama baffe okyali ku program the Maiden Galz ku CBS FMUG official channel yaffe bulambalamba n'ebyana biwala ebitiri biyita bitala za Kampala abana abantu balina nnugu abantu bagambibwa naye bana bomwe essaawo mukwano twessaawo ku kintu kye tulina tetulina essaawo twali agenda ku ssaawo nyongera kibajjukiza ekintu ekyo njagala kutumirako omwami mbazira ttone bannange njagala nkwiseewo mu bulambalamba banaye kwagala nnyo mwami mbazira ttone naye bannange
omwami oyo ndoza wadda iranga mwana naye batu Maiden Galz kye bankola bameza amalala. I love that man because I admire his work. Nze ogenda okuyiga amawulire natandika kuwulira oyo mwami. So I was motivated by him. Esaawa zino obudde buno muwala wa Falawo no gwe mugula tugeze mbulango maada ng'ekifo kimuli bubi bannange naye mukwano walwangambye munywa kazire oba kazire yawunya ekifuba sijjaku aba yawonya kazire ye mugira bannayo kuma tubagane tuwawande we still come here for you ngawe mutega ngawe mukimanyi nti mu programu yaffe la Maiden Galz tubamu n'obunyomero obwenjawulo tubamu ne entertainment kosa ne fashion onako lwalero mu fashion njaga producer bambi tonkolera timu onako lwalero onyambe onzoomingako bategeze nti omukyala atera okunyambaza muta hase fashions bananga ate nanyumye banange nanyumye bino nali njagala producer banange oba akoze atya akoze tima oba banda banzenna banange omukyala nyambaza onako lwalero bamuta hase fashions asange wali ekyengera nabaziza eyo mbazi atani gyagenda nakuba shop akakulira bubi omwana akuba kisaawe banange wait I speak about my outfit okyagera ku fashion also njaga bategezo onako nyambadde body shape ne bagita body shape mwena abali eyo ngoyagala size tulina sizes ezenjawulo tulina oyagala kwamba 38 tuyina tujina wali hase fashions bagamba nti oba ngoyambadde n'empale ngekutte wagutekako kino kisati mwana nga kigumala mu mazi ndowooza mulaba nange ennaku zino ofuna omusajja osirikola anayize n'otambuza enkondo omusajja kyatankola bannange olako olwaleero tugende ndowooza mu entertainment naye ze nanyumye bulala tumwesonyiwe twakwasayye emirembe kubanga entertainment ekuwubye wiiki ewedde ekuwubye naye muwala wa Falawo bambi sorry for that gundi kapakati ne Shiba bagamba bali bulala bafude ne bagamba Spice nti babali ki bize nnyo tebakyalina budde bwe era Spice naye ali yagane ati banene abantu mazima ddala babeyisa webati ebyokya tusumulula twocha omwana yakubya akayimba by the I'm not a fan of Spice Diana but her song kala kayimba ke kalungi dot wana kapushinga obuzibu yakuteddemu nnyo simanyi yes but her song singa tebadde bineno bye biriwo akakayimba kalungi by the way by the let us talk about Kapakat yabaddeko ku interview munabagamba ye talina buzibu na Spice Diana talina buzibu yakubya kayimba era ne challenges zasolo zituulamu ndozo labi okwagaliza naye mwana oli omuwala Kapakat oyo mwanze namulabirawo we yayimba kayimba tolabanga ku mutwe gwa Luna mubiru sicho checho nengamba this babe this kagalo is going to be fire hey banange watana kuloza Kapakat my dear you are missing something from her by the way she's very talented tugende na kivubo ekyabadde ye na kivubo abaana basabudde ewahamu ngagulawo ekisaawe abaana basabudde abayimbi abenjawulo babadde erya kyabadde munala mikwano ga producer ngaze ku stage ng'ayimba ezikenzo nyamusuza nyamusuza naye mukyala gundi ono yakola bwe batirinene bino bye yakola ebyo naye ng'ali wali eri omusajja ali ku gundi naye bambi kyo kituufu Kenzo omukyala kyaka yamuluma kubanga engeri bambi gy'adayimbamu he wasn't even in his good conditions. Chevaliko bejaganya ate tebabayambyeko okugira ku Spice bali buli omu agabana naye batuyambe ku Spice oba producer ogenda kunzumbinga mu Frank Antambi Shiba yakuwaaki Frank Antambi asabula Spice Diana paka kuwulira bubi naye banne Frank Antambi yagambye nti no Spice Diana naye bali bashibaholics oshegera kati ate yategeera nsonga lwaki yakolaki naye omwana oyo Frank Antambi ayidde oshiba omubiri ate ba Spice gadgets mu jempa mutukona we are just here for entertainment tetulina gwe tulumba yes naye Frank Antambi bambi okikoledde Shiba ndoza Queen kama yona gyali agamba mashallah Frank Antambi ne nono gwe Shiba gwe yakugundi Spice gwe yakubamu akayimba ka simanga
musajja simanya amwogerako ono Jackens sort of yes naye bannange aba bloggers noza balinga nga babasasudde mu kuba Spice Diana naye bannange ffe tetuna side we are not just here for fun yes we talk about ebigenda mu Uganda maaso twongereyo tusabule olinawo ki mu entertainment waffe walero yoyo ate ono omuwala bannange kyabadde enambole namugongo now abalamaze waliwo ono omuwala yasoso yatukubidde sound eyasinze otambula where are you coming from? I'm coming from Kalungu. Yeye Kalungu. Yana oli omuwala. Ono yagaye muno obusimayanga bwa abasajja bana bazimba makubo obusimayanga. Mukwano sirikako naye mwana muwala oyo. Noza producer atuyambe tumunoonye tumukoleko interview. By the way. Yes yabasawudde ba. Senasinzo omwagalako yaddayo menyimba za Shiba. Nozera Shiba yamulabye buli luyimba ng'aluyimba ne ngamba ate kiki. Shiba agenda suula abantu eddalu. Joy afa olw'ekifuba naye wenna ali eyo ndooza kaziire tugenda vaano nga tumaze omufuna kubanga lwe ngambe tunywa kaziire maama mbadde nina okujja neno ndabikeko last time temwatulaba era nga bututwalaganya naye olwaleera tunyigiza ne tugaba naye bafani baffe tetusaba kati tetubalekerera okola batuzze no matter what yadde ki regardless the sickness tumaze ne tujja tuddingane olunaku omulundi ogujja Ssaabasajja Kabaka awangaale.